بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. سورة النازعات الله سبحانه وتعالى أتجزم السورين بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا لا يدب ملايكا أباكاندورا إنيو جابا تكيزا مستوى يوكوبيرا غبافا إنبيرا جبابا جامو إنيو جابا إليرا يابو السونغو غباكاندورا بكاندوزي إنيو جابا بجيجامو مونجيري ينتيسا غتباينا تسيري أبو بتكيزا غبابا دبابا جامو إنيو جابا bakandula mikandule n'okusika n'amaanyi awatali kisawadde obusasizi. Allah alayira bamalayika abakola omulimu ogwo nga bagukola mu ngeri gy'asiima ey'obukambwe ku lunaku olwo omuntu akakasa bukakasa nti ebibolerezo bitandikise okuviira ddala mu kufa kwe. Wannashitaati nashtan ndayidde bamalayika abasowola n'obwegendereza obulimu ekissa n'okusaasira emyoyo gy'abakkiriza nga gibadde giva mu nnyama y'abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala alayira bamalayika abakwata n'obwegendereza emyoyo egyo nga bataddemu ekisa n'okusaasira. Agamba nti wannashitaati nashtan ndayidde bamalayika abasowola emyoyo gy'abakkiriza olusowola olulimu obukwata mpola n'obwegendereza n'ekisa n'okulumirwa nga tebaagala bawulire bulumi. Wasaabihaati sabahan Allah agamba ndayidde ezimalayika ezibeera mu bbanga awo nga ziwuga nga zitaayayo okuva mu ggulu eyo ne zikka mu bbanga awo nga zaagala okutuukiriza amateeka ga Allah g'aba azitumye kuno ku nsi, ne zibeera nga ziri mu bbanga omwo zitaayaaya naye nga ziriko emirimu gye zituukiriza Allah subhanahu wa ta'ala gy'aba azikwasizza. Fasaabiqaati sabqan ndayidde malayika ezisindana nga zittuka okutwala emyoyo gy'abakkiriza mu jjana. Olusindana ne zibeera nga ziri ku misinde, ne zibeera nga ziri mu kufubutuka nga buli emu eyagala okubeera nga yeesookayo ginnewaayo nga zifubutuka olufubutuka olulimu essanyu n'okwagala okutwala amangu emyoyo gy'abakkiriza mu bifo ebiwummulirwamu. Falmudabbiraati amran Allah agamba ndayidde ezimalayika ezitemaatema puroguramu. Allah bw'aba amaze okuyisa ekiragiro kye nti ekintu ekyo kibeere kikolebwe, wabeerawo malayika ezikola mu kubeera nga zituukiriza puroguramu eyo okulaba nti etuukirira nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba alagidde. Allah agamba ndayidde bamalayika abo abakola omulimu gw'okubeera nga batuukiriza enteekateeka Allah wajjaba alagidde ebeere nga etuukirira. Ensonga erayiza Allah kwe kubeera nti atutegeeza yawma nti waliwo olunaku tarujufu rajifa lwejja okukankanya ensi eno. Eŋŋombe embereberye bw'eneeba efuuyiddwa egenda kubeera ng'ekankanya ensi eno. Buli kimu kyonna ekigenda okubeerako kibeere nga kifuwa. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba era ng'akkaatiriza essuula ekulembedde nti wajja kubeerawo olunaku lw'okuzuukira olwo olutabulatabula abantu mu kulumatira. Agamba nti waliwo olunaku eŋŋombe esooka lwegenda okukommontebwa, buli kyonna ekiribeera ekirimu obulamu kiryoke kibeere nga kifa. Tatba'uha oluvannyuma egoberezebweko arradifa eŋŋombe namba 2 egenda okubeera nga efuuyibwa ekommontebwa olw'okuzuukiza ebirira bifudde ku ŋŋombe esooka. Kulubun emitima gy'abantu nga tumaze okuzuukira ku ŋŋombe ey'okubiri yawmaidhin olunaku olwo nga tumaze okudda ku ggulu ku nsi wajifa emitima gy'abantu gigenda kubeera nga girimu entiisa y'amaanyi nga kitidde nnyo girina obweraliikirivu ku kigenda mu maaso nga tewali kumanya muntu wa gye binaggweera. Abantu bagenda kubeera nga bali mu mbeera ey'okukankana, ey'okutya, ey'entiisa, ng'emitima gyabwe buli gw'otunulako olunaku olwo nga lumaze okwedomola tewagenda kubeera nnyo kuseka, wabula emitima girigenda kubeera mu bweraliikirivu. Absaaruha ng'amaaso g'emitima egyo khashi'an makkakkamu ng'abantu bakkakkamu ku maaso gaabwe bw'oba obatunuulidde, naddala abantu abaali nga ku nsi kuno nga beeyisa nga bwe baagala nga tebakkiriza nti ekiyama gye kiri. Amaaso gaabwe gagenda kubeera nga galiko obuswavu.
yaquluna baba yogeranga ngana katibaka yogera a inna lamarduduna fil hafira abafeddera tulizibwayo mu bulamu obufaanagananga buno bwe tulimu ku nsi kuno. أإذا كنا عظاما نخرة ندلanga tumaze okufuuka amagumba agasebbuuse. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا benyini baddangamu nga bagamba tilka idhan kale ekyo nno bwe kiribeera nga bwe bakakasa nti kiribeerayo ekyokuziukira karratun khasira kugenda kubeera kuzzibwa mu bulamu bwa kufaafaaganirwa kubanga ffe tetubwetegekedde tetumanyi buno bwokka bwe bulamu bwe tulina okweyagaliramu naye bwe wabanga bwekityo bwe kiringa eriyo obulamu namba 2 oluvannyuma lwa buno feeyo tugenda kubeera kulooseeya nnamaddala kubanga sirinayo nteekateeka yonna gye tweteereddewo. فإنما هي زجرة واحدة الله bagamba nti mwabali mu kubalata mujjukire era mukakase nti tugenda kubeera luwoggola lumu beppa. فإذا هم بالساهرة فإذا هم barigenda okwesanga bisaakhira nga bali kungulu kwa nsi ntya. Allah subhanahu wa ta'ala kwabatadde tikigenda kumutwalira bbanga nti nga bwe kikutwalira ebbanga ogende ng'osimula omukoomu nedda kigenda kubeera lubwatuka lumu kigenda kubeera lufuuwa lumu bappa ekintu kyedomole abantu bagenda okwejjuukiriza nga bali kungulu kwa nsi bateredde balinda ekigenda mu maaso. هل أتاك بس يليك توسيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث موسى إنبوسي النبي موسى يكسو كمريم والدعوة إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. نعم قام اذهب إلى فرعون جندي فراو ومرنغو متوساكو ببكا وفين أتجير الله لكلاو كويتا كتوندا إنه طغى مزمابو زنايترزا نابوغانو كبوغا سسزا وياندكمي. فقل هل لك إلى أن تزكى فقل أمغامي لك إلى أن تزكى وبفولي mwetefuteffu kubeera nti tukuteeka awali obulungamu obeerenga otukula bw'olituuka kamaaso ga Katonda wo ng'akusiimye oli mwetefuteffu tukulage ekkubo erinakufuula omutukuvu. أهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى ربك فتخشى ولموتيفتيف نكرungamye nkulage ekkubo erinakutuusa eri Katonda w'otandika okumutya. فأراه الآية الكبرى نامulaga ebyamagero ebyali ebinene ebitayisibwamu liiso ebitali mu mbeera za bintu bya bulijjo. Namulaga omuggo nga gufuuse omusota omukono nga bw'aguggyayo mu kimeeme ky'ekkanzu ye nga gwakaayakana gy'oli nti mwezi. Ebyo byonna n'abimulaga naye Looza yakkiriza. Fakazzaba yalimbisa ebyamuleeterwa n'ebyamugambibwa ebyamagero ebyamulagibwa byonna n'abirimbisa n'abivuluga. Wa aswa n'ajeema n'agaana okukkiriza. Nabbi waffe Muusa n'abeera ng'alimbisiddwa yaleeta okubeera nti ateekeddwa obbikkiriza n'abigaana kyekyaddirira. ثم oluvannyuma adbara yas'a n'amulaga enkoto ng'atambula agenda ngeri y'okumweragirako nti wa kitalo kyekyaddirira. فحشر nakuŋŋaanya abalogobe fanaada nakoowoola yakuŋŋaanya abantu be yatannakuŋŋaanya balogo nakuŋŋaanya gurupu emukkiririzaamu n'abaako kutuba gy'agiwa n'agimatiza ng'abamatiza nti ye Katonda asembayo. Oluvannyuma bwe yali ng'amaze okubakuŋŋaanya abantu be fanaada n'alangirira kaati misana mu ddoboozi ery'omwanguka ng'abantu be bonna bawulira ng'amaze okubakuŋŋaanya mu kifo ekikuŋŋaanirwamu. فقال n'abagamba ana rabbukumul a'la nze Katonda wammwe atali wa bulijjo wabula Katonda asembayo okubeera owa waggulu ng'oluvannyuma lwange teriiyo Katonda mulala emba nsazeewo tewali kujulira nze Katonda wammwe asembayo okuba ku tto. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى
فأخذه الله نامكواتا نامبونرeza nakala al-akhirati wal-ula ngamulanga kyekibonereza ekyekigambo kino kyeyasembayo okwogera n'ekigambo kiri kyeyasooka okwogera ebigambo ebyo byombi nga byalimu okunyiza Allah kubanga yeeyitira mu Katonda wa waggulu. Ekigambo ekirala yagamba mu aya endala nga bwe yagamba nti ma alimtu lakum min ilahin ghayri, kibamanyiriddeeyo Katonda mulala atali nze. Ekigambo ekyo yasooka okwogera ekiri mu surat Al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala kyamunyiza ekyo ekigambo ekyasooka ate era n'agattako na kino ana rabbukumul a'la, nze Katonda wammwe wa waggulu, waggulu wange tiriyo Katonda mulala. Allah agamba ebigambo ebibiri mu bintu Firawo byali akoze ebyanyiza Allah ebyamuviirako okubeera nti amubonereza. Allah agamba namutuusaako ekibonerezo ne mukwata n'amaanyi olw'ekigambo ekyeyasooka okwogera na kino kyasembezaayo okwogera. Inna fi dhalika mazima mu ebyo betukunyumiza la ibratan, mulimu ebyokuyiga n'okwebuulirira liman yakhsha, eyo yenna alimu akatya Allah. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم يموي أشد خلقا أبزتو مكتوندebwa nga tubazzaawo. Mulabika nti muli bazito nnyo mu kubatonda nga tubadde tusazeewo okubatonda okubazzaawo mu bulamu bw'ensi. Mulabika nga mweyita nti muli bakyalo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti si mmwe abanene, si mmwe abaalisaanye okweyita nti muli bazibu ba kutonda. Amisama, nandiki eggulu lye lirabika ng'ezzito okutonda okusinga omuntu. Banaaha, Allah yalizimba mu bwagaagavu bwe mulirabamu, mu bunene bwe mulirabamu. Allah subhanahu wa ta'ala ye yalizimba n'emikono gye. Rafa'a samkaha, yasitula omubiri gwayo. Fasawaha, n'abeera ng'alyenkanyankanyizza bulungi mu kifo kye lirimu. So ng'eggulu eryo lyolaba si ggulu limu, wabula nga bwe twalabye nti eggulu ziri 7 awamu n'ensi okubeera nazo ziri 7. Eggulu n'ensi limu byaliko kimu. Allah n'abibejjulamu eggulu n'alisitula n'omubiri gwalyo n'aliteeka ttengerere mu bbanga awatali mpagi gy'oyinza kutunula n'olabako n'amaaso go. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti weewulira nti oli muzito nnyo mu kutondebwa, oba nandika eggulu lye walirabye ng'ezzito ennyo mu kutonda, kubanga Allah yalisitula omubiri gwalyo n'aliteeka mu bbanga awo awatali mpagi, ate nga toliwulirangako liririko obuzito oba obuzibu bwe lituuseeko. Wa aqtasa laylaha, n'abikka ekiro kyalyo obudde bwe bubeera buzibye, enzikiza n'ejja n'ekwata nga tosobola kulitunuulira n'oliraba ng'alibisse olw'ekiro. Wa akhraja duhaha, n'afulumya omusana gwalyo, omusana bwe gubeera nga guvuddeyo nga gwase ne gusobola okubeera nga gulyerula n'osobola okubeera ng'oliraba. Eggulu eryo si kintu kyangu kya kutonda nga ggwe bw'oyinza okulowooza, naye Allah yalitonda mu nnaku ze yakubuulira ezaali entono ennyo. Yatondera eggulu n'ensi mu nnaku 6, naye ate ggwe omuntu wa bulijjo weeyita ki? Oli muzibu okutonda oba ggulu lyezibu? والأرض n'ensi gye mulaba ba'da dhalika, oluvannyuma lw'ebyo by'owulidde ebikwatagane n'eggulu. Dahaha, ensi eno Allah yagiseeteeza oluvannyuma lw'okubeera ng'amaze okutenda eggulu, n'abeera ng'agigaziyizza, n'abeera ng'agyaliiridde nga bw'ogiraba mu bwagaagavu bw'erimu, naye ng'ate eri mu kifaananyi ekifaanagana eky'eggi. Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini kubeera ng'akola omulimu ogwo. Akhraja minha ma'aha, ekiseera kituuka n'afulumya mu nsi muno amazzi gaayo ne gabeera nga gakulukuta ne mugalaba ne mubeera nga mugeyambisa mu kulima n'ebisolo byammwe okunywa. Wa mar'aha, n'abeera nga mu nsi muno afulumya emiddo gyayo ne musobola okubeera nga mugyeyambisa mu kwejjanjaba n'okulya, so ng'ate n'ebisolo byammwe era biyeeyambisa omuddo ogwo, oluvannyuma ne mulya ennyama n'amata. والجبال أرساها, n'ensozi Allah subhanahu wa ta'ala ze mulaba ku nsi kuno ye yazisimbako n'azinyweza ggulugulu zisobole okukwata ensi ereka okubeera ng'ebayuganya. Byonna ebyo abikola akukolera eggulu n'ensi. Lwaki? Mata'an lakum, nga byakweyagala kwammwe musobole okuwangaala ku nsi nga muli mu bulamu obubeeyagaza. Wali an'amikum, n'ebisolo byammwe bisobole okubeera nga byeyagalira mu bulamu bw'ensi eno. فإذا جاء
جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى نيجي تشربات تزبيتني غير نقول كوميرو يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم نقول بلبار ينجدو يتذكر الإنسان ما سعى بلي منفاقين دا كجكري تشيالياكو زي مبلا مبوينسي وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم كجين دا كوانجولي بومريو الجحيم لمن يرى إليو يارا تنولا به ألابو ينزبوا الله نوبا تنينيران تبتلبيرا مباليرو دا ملايكا باجين دا كسكامبرا يومريو غابا قريتنا كشيغاري شيغاري يشونغا شيريكي ميكونو emitwalo musanvu nga buli mukono guliko bamalayika emitwalo musanvu bawalabanye baleete kusembezebwe eri ayagala okulaba alabe obuyinza bwa Allah bwe yateeka mu jahim mu muliro jahim فأما من طغى ما يوم ينو يبرا كبرام بنسي بنا نايسا اشكمو وآثر الحياة الدنيا ناس كرم يبرام بنسي بنا نيرا بيروك كوليرو برام باخرة فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم مزمور الجحيم هي المأوى ويبقين لكبوب الدبوي والعياذ بالله سبع الله تكاسو مريروك في النار وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أما من خاف يوم تينا يينوكتيا مقام ربه لا تشوف يمي لما سوكا كتونا وينغا ولين سني ونهى النفس عن الهوى ناكو بيرو مويو كويجو بيكواري كمتما بيكواغارو كورانغا بيمنياماتيكا نابيرانغا سبودو كنترولينغا نيكوتا بيمنياماتيكا ناكفوغا إن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى الله مكاكسان مزن الجنة يبغين لكبيرو ودوه يسألونك عن الساعة أيان موساها يسألونك بكبوزاوية نبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الساعة كبكواتا كان نساوة يكياما أيان مرساها كيريتو كدي الله جتي سجي فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها مسجوة تنقب النبي محمد وهو سنزيرو كجوغراكو وباورو نكو نومواكا نيويكي نوبودي تكيرين بصوبو زيوو إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إلي الله سبحانه وتعالى مرزو ويواني اشكمو شايو وكجيتجيرا مواكا تيموزي ويكي تيرو نكو الله سبحانه وتعالى إلي يبيكم يا يكايا مني إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها مزما قولي وكتيسو ياتيو نكوين كوميرو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم balibelanga abantu abo yawma yarawunaha olunaku lwe baligenda ojjira bangese ezze lam yalbasu nga balinga abatamala ku bulamu bwansi nga balinga abatamala mu ntaana zaabwe banga ddene illa okujjako ashiyatan nga balabikanga abaamalayo obudde obwakawungeezi bwokka aw duhaha aba obudde obw'omusana obwakalasa-mayanzi olw'obuyitirivu n'obukalubu obulibeera ku lunaku olwo baligenda okwesanga nga bali ku lunaku lw'enkomerero nga balinga abatamala ku nsi okujjako ebbanga lya budde bwa duha oba budde bwa akawungeezi budde obwakalasa-mayanzi obudde obwakawungeezi nga bwe baba bagasse ebbanga lye baamala ku nsi neero lye bamaze mu kabuli nga balabira ddala kiddala mu butuufu ensi baagimalako akaseera bakafaanana naye ng'ekituufu mu mazima ebbanga lye baamala ku nsi lyali ddene nga libamala okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala